So kakati munnabulaya mu kizimbe. Ebintu bye Bulaya. Naje simanyi nso bisanga wana. Ne Uganda jebiri. Muganda wange. Wakola ekifo. Bagita fantastic massage spa. Ngabwe kiri fantastic. Abantu banyonyola ebyana. Abali e Bulaya nkimanyi kati mutandise okugamba, mwatandise okugamba munnabulaya waffe mumuze, munnabulaya waffe mwe. Bagita fantastic massage spa. Osegede. Pozi kano kazinotya? Ojja kuonoona atoveyo ng'osasudde. Mwe byaddala. So twasalawo tukategeke. Nga naawe ava e Bulaya bw'otuuka no bangali e Bulaya. Sitoma. Ejo nabadde ne fatiki amanyi munnabulaya nabadde yo nyimba ngomoka. Ogomoka we noli ku live band okuba ense. Bya live band gwe. Esentya. Of course obo ino ku relaxinga mu mubiri. Kati gwaba oba wetaga chana ne kikukakkanya omugongo no E Bulaya nyinzo obutadda ku mbeera gye nsanzwe. Ebyana webiri. N'abana atabali professional mwana kwata. Bambi. Ntamala gakwata buli wamu wotasiimye. Tamala kusiga oil. Akola ekintu kye yasoma. Ekintu ekiri professional. Nga munaye mutala wa manyi nansonyo eri gyembeera mu kulinnya ennyonyi. Ebintu munange olaba toseka. Olaba bintu bingi nnyo byengezaako okwewala wane. Naye ekintu manja kakituuka n'omutindo nga omanyi omuntu aba alinnye ku nnyonyi. Saagala obusibe oveeyo omale ganyigaawo. Okimanyi nali mmanyi obeerayo ke. Edda oyogedde kyaki? Ngabuli Mr. Blood. Mr. Blood yobabeera luddawa. Naye ssebo ne gy'oli si watene. Babuuze bameka abalinnye ennyonyi. Ogitaya bulijjo. Ne woba ogenda wano Kenya. Ekigambo nnyonyi najja kibwa kitiibwa. Ne woba ogenda wano Kenya muganda wange. Ekigambo kuyita mu bwengu